The newsroom, where untold story is revealed. Ekyamazima amatuufu wano we tutuuse kibayita politics at its pitch. Listi y'abalala abaddibwako okuwambibwanga eddimutwe egenze maaso n'okufuluma. Kaakati nno bino we bijjidde nga nno munnange tebinkwatako byatuuka we bimukwatiddeko, bangi bavuddeyo kaakati ne bateeka ensonga eno ku mwanjo. Olunaku olwaleero nga buli balaza bwebeera Palamenti ya Buganda oba gye tuyinza Ebuvanjuba nebugwanjuba ewaka wasigalawo ewasinga. Beyond the Newsroom gwe mukutu ogukuleetera ekyo ekisinga. Katiranga naffe ng'oyita ku noti 771 44 53 68 ne noti 744 26 41 57 na bino bikulu tetulanga bafere, tetulanga basawo ba kinnansi n'abagwa mu koowa eryo. Mwebale kutuwagira. Thank you. Olukiiko legera maaso n'okubeera nga etuula buli lwa balaza wali eri ebulange. Kaakati nno wenjogerera olwaleero Katikkiro Charles Peter Mayiga ng'omukubiriza ayimiridde butereevu n'agenda maaso n'okuteeka eddoboozi lye ku nsonga y'okuba nga banja eddimutwe. Wano nno wasinziridde n'agamba nti bwe muba nga mutulanga kubeera nga tetumanyi Lunyankole, ekyo nakyo mugende maaso n'okubeera nga oba oliawo mukitutegeeza. Ebintu we twogerera bitabuse. Jjukira nti olugero olugamba mbu munnange oba ogoba musajja munno leka mwezi n'akuzza. Charles Peter Mayiga wenkwotinze mu vidiyo evuddeko awo bye bigambo byayogedde. Akati bino byenkuleetedde n'ebirala bingi nnyo nnyini ddala. Nzedde niyakutuusako ensonga semasonga, wabula nkusaba n'obwombeefu obw'ekika ekyagulu. Vidiyo gimpere like isobole okudduka ku speed, ate buli omu afune information ey'enjawulo yo nno gye weetaaga ogenda mu maaso n'okubeera nga munywanyi otegeera. Awo wennyini nzikiriza ate nkusabe gwe asosola aba video zaffe nga gwe munundi gwe ogusookedde ddala ogende maaso n'okuba nga munywanyi osubscribinga ku mukutu guno, okone mu kadduka gye personalize okateeke mu all osobole ofuna notification ku mboozi zonna ze tuteekayo ku mukutu guno. Awo wennyini nzikiriza ate tugende maaso n'okubeera nga tutandikirako ko waneeno. Katutandikire ku bigambo bya Katikkiro Charles Peter Mayiga. Owulirize ulira. General Muhoozi Kainerugaba yakutte Edward Ssebuufu gwe bayita Eddimutwe. Ndowooza amulanga kukuza birevu na butamanya Lunyankole. Si byange bibye tewabaawo abinsibako. Yabitadde ku kibanja kye ye kennyini n'ateekako Edward Ssebuufu bago bayita Eddimutwe nga amumedde ekirevu. Eddimutwe alina ekirevu kiringa nga kya Peetero Omutume. Mu mateeka poliisi erina obuyinza okukwata n'okusiba abamenyi b'amateeka. Awo nno nsaba General Muhoozi Kainerugaba akwase poliisi Eddimutwe. Bw'oba waliwo omusango gwe yazza amukwase poliisi. Poliisi yebe muggalira ate naye egoberera amateeka. Saawa 28 bamutwale mu kkooti. Ebintu ebyo bya bulabe nnyo bassebo ne bannyabo. Bya bulabe. Era bwe bibeera mu mawanga gatabanguka. Waliwo ensonga ebigambo ebyo bya Katikkiro Charles Peter Mayiga munnamateeka omukwenkufu ate era nga ye Katikkiro wa Buganda. Agamba ndowooza ekyakwasiza Eddimutwe kwe kugenda maaso n'okuba nga akuza ebirevu kyova asibikuza, n'ekirala n'ogenda maaso n'okubeera nga oba oli otamanyi Lunyankole ng'omukulu bwe yategeezezza. Era mu bigambo bye n'asaba nti atwalibwe ku poliisi. Poliisi naye ekola ogwayo mu ssaawa 48 mukwase kooti agende maaso n'okubeera nga awoza omusango oba oliawo kooti yemanyi kiki kyeba ezzaako ekituufu. Ekyamazima oyinza otunuulira ebintu bino n'ogamba ebintu ebyo tebinkwatako n'ebyatuuka oba oliawo we bimukwatirako. Wano nno wensinzira ne mbagamba tusabye nnyo eggwanga lyattu Uganda. Ekyamazima any kind of injustice that is done today, it will hurt your children or your grandchildren tomorrow.
buli bumenyi bw'amateeka bwonna bw'okola bulina we bugenda okwaffectingira kuba ensigo gy'osiga ogisiga ng'oli taata oli maama ozadde abaana ng'abaana bagenda kubeerawo n'abaana b'abantu abo b'otulugunya olwaleero ku lisiti eno eriko abawerako abagenda okubeera nga baddako era nga n'oli akimanyi nti be baddako era bagamba lisiti eyo mu kugifulumya kwaliko emitwe 3 emikulu nga kwe kuli Eddie Mutwe, Olivia Lutaya n'abalala abaddirira kwabo be bagenda ogenda maaso n'okuba nga bawamba kale nno kaseera sikangu yadde akamu n'akeddagala olaba biri bwe biti nga tukyali bubeezi mu gwakuna gwa 2025 kati ate we tunaatuukira mu gwe 11 nga tugenda mu kulonda binaaba bitya yiye abaffe ddala do we still have rule of law oba ebintu ebyatuuka kale ekyo volaba mbagamba tubikwase nnyo omutonzi nzikiriza awo wennyini ate ngende maaso n'okuba nga nkuwa vidiyo eno owulirize ku bigambo Katikkiro byayogedde bw'ogattako ebyono ono omusajja wammwe You can go and learn. Empisa ebirevu bijidemu oyina ebirevu bijidemu ensekere mwine birasirasita biki bijjako kubajjako ebintu ebyo bajja kubawa admission kuvuma kasovuma n'ovuma gavumenti n'okola effujjo gavumenti ebirofuna admission bigambo bya Balamu Eddie Mutwe ne bw'osanga bali mu gavumenti eno bangi bagenda mu maaso n'omuwerako obujulizi ng'omusajja abadde omukakkamu ennyo nnyini ddala ataggula ntalo ku bantu naye bw'otuuka at a point n'ovunaana omuntu olw'okuba awagira ekibiina ekirala ky'otakkiriziganya nakyo oba awagira omuntu omulala gw'otakkiriziganya naye kiba kya bulabe nnyo nnyini ddala ate era kibi nnyo okutuuka ng'omuntu omukulu otuuka okwogera ng'omuntu aweddemu oba oliawo ensa kale nno ebikolwa nga bino oba oliawo tubivumirira era ne tugamba abazadde mwongere okuza obulungi abaana kaakati nno Olivia Lutaya wuno atunnyonnyola ku lisiti y'abaddako ne be basongamu edda olunwe wuliriza Eddie yali akimanyi bamunoonya Boga akimanyi bamunoonya Eddie agenda okukwatibwa already yali akimanyi nti bamunoonya kuba amabega ka lisiti eyo yafuluma kati simanyi kunze n'embogaani gwe baddako kuba twali basatu nze nzirako bambogo yaddako n'ekyo baba bamanya kyenyinza ogamba gavumenti ya Museveni ne mutabani we Muhoozi ne bannayuganda mwenna abali eyo saagala nnyo bantu bajja basalira Kyagulanyi misango pulezidenti waffe Kyagulanyi Ssentamu mumuleke bannayuganda mulaba amazima yesterday n'adanyina interview gye nabadde ndabe yabaddeko Honorable Nalupoola n'anyiga n'ava mu studio abantu abamu mulekere okuba abasiru mulekere okwefuula abatalaba mulekere okwefuula nti buli kye mulaba kirungi ate singa muli bagezi singa mulaba Omara yafudda mukungu kye wa gavumenti gwe walabye babakozesa muli bannayuganda bannaffe ne toyinza kuddaawo n'okudaala olw'okuba bakwaddeyo miliyoni 5 okudaalira mu bulamu bwa munno ebigambo ebyo bya mwana muwala Olivia Lutaya agamba ku lisiti eno kuliko Mbogo ye Olivia Lutaya ne Eddie Mutwe era nga bana onoomu bamaze dde okuba nga bamukwata ne batandikirawo omulimu ogw'omutulugunya okumukuba n'okumuwambula n'omukuba ebifaananyi ebimuswazaswaza n'omulikodinga obutambi nga bwe babuweereza ku bantu be mu series ez'enjawulo kaakati we twogerera akadde kano wano we tulaga wazibu nnyo nnyini ddala Olivia Lutaya n'Embogo bali unwanted baganda bange buli omu waali
asabire eggwanga lino. Omanyi tebinkwatako byatuuka bwe binkwatirako. Musajja wange Ssemane Kasuku agenze maaso n'okubanga amaziga agakaabamuko olw'ensonga za Eddie Mutwe. Wuliriza. Ngenda sookera wa Eddie Mutwe. Over the weekend, I think it was a Saturday, family ye nalabyo mama we yavuddeyo n'ayogera ne muwala we n'avaayo n'ayogera nga bagezaako okuhighlighting embeera eriwo, and they demanded the release of the man. Producer nozo sokotwe video eyo omwana ng'ayogera. Then after nalabye muwala wa Bobi Wine nga naye aguma bugumya amaziga gaagala muyitamu ne principal yennyini nga it is terrible times. Soko tuwe video eyo tukomewo. Erinnya bamuyita Lucy. Nandi wano. Nabi. Tange bamuwamba Sande era nga nasemba omulaba ku Sande emisana nagenda kumukulu era mwana mugumu gwe mukulu gumya banno era nga mbagumya ngezaako newala otukane bizitowa ng'oli gyozitowa awatali tomanyi kyakola bambi mukomyewo yeeka gwe nina. Thank you. Yes, so video eyo girabye. Mbeera tebeera nnyangu bannange. It's omanyi jjajja wange nga tukula, jjajja wange yaŋŋamba nga toyogeza bya bufuzi wano. Ndi awo mu campus awo ntandise okukolaakola nga bw'obimanyi. Nga sitegeera lwaki yaŋŋambanga ekintu ekyo, kati ntandise ekkula eno ttuuka eno ne ntandika obbiraba. Abantu abamu bajja ne bagamba nti nedda gundi nga toyogedde. Of course bino byogera sigaana muntu kwogera, naye the state of fear, I don't know if it is the intention of all this, naye omanyi kye kitegeeza omuntu okubeera nga bamututte. Muntu avudde ewaka naawe najja ne bakugamba nti bamuwambye. Waliwo gwe bagamba nti bamutadde bamututte ku poliisi, ne bamuteeka ku poliisi ne bamutwala mu kkooti, oba abapoliisi bamugaanidde naye ng'omanyi nti kati tusobola omusanga wali. Naye omuntu bakwata ne bakuteeka mu mmotoka, vup, tomanya wa gye batutte muntu. Bye bye bagamba. Yali ani? Yali Ben Kiwanuka. Paka kati tebamanyi mulambo gwe gye gwalaga. Is it Ben Kiwanuka? It becomes scary, you know. It is tough. It is tough times. It is really, 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 really tough times. But abantu abatwala abantu tubasaba. Omuntu baba alina omusango bamuyite ku poliisi. Bamuyite ku poliisi. Ajja ku poliisi bamusomere omusango. I mean bamutwale mu kkooti bamusomere omusango. Oba bamuwa bbeero bagimuwa. Oba tebamuwa bbeero agenda awuza omusango aguwangule. And of course ne mu kkooti justice delayed is justice denied. Koko Wazabanga yali agamba tajja byogerako Kyalwaddaaki avuddemu omwasi. Ebigambo bino oba oli awo bituuka ne bigejja ne bikusukkako no becoming emotional oba oli awo ng'omuntu n'ekyamazima matuufu bantu malimba nnyo. Wuliriza Katikkiro Charles Peter Mayiga ayana okudda abo bonna abamusekeeterera abagambye Kabaka yeyansiima mulamulireko Obuganda. Kabaka afuga Obuganda ng'ayita mu Katikkiro gwe yeerondedde. Njagala kulaba atakubye engalo. Kabaka ngende mugambe.
kabaka ye yanneerondera ate olina aveeri n'akola obuntuntu nadde eno bino si byakwesooka bya nnono kabaka yakyogera era nze siri musigire wa kabaka ndi katikkiro wa Buganda nfugirako kabaka obuganda kabaka talina musigire ate ono ye musigire mwalimu n'obubaka obulala bw'amaanyi era Katonda tumwebaza nti kabaka obubaka yabutuwa akomyewo ate twakuzizza amazaalibwa ga kabaka ag'emyaka 7 egy'ekitiibwa ekitiibwa ky'emyaka 7 egya kabaka nakirambulula sigenda kukiddamu naye twakuza amazaalibwa ago ku miramwa emikulu 4 ebyobulamu kakati n'okudduka emisinde gyo gye mbadde mbagamba gwali musingi gwa byabulamu ate n'okutuzimbira amalwaliro eddwaliro kabaka Muteesa II e Busimbi mu Ssingo Ssaabasajja kabaka yatuma n'alinnya Saara Kagere n'aliwangako ejjinya. Okay. Ebyo nno bigambo bya Katikkiro Charles Peter Mayiga. Banywanyi munzikirize mbasiibulire wano. Tusinkane mu mboozi endala mpitirivu. Mbaleetedde omusumba ataatabudde Pastor Serwadda. Ngono n'omusumba yeewaddeyo ye atunda ennyaanya entukuvu munnange zalima ku ttaka ettukuvu ku buli lunyaanya ow'emitwalo 10. Oyo nno omusumba ngwenkuleetedde mu mawulire gaffe yeeyagaddako. Galindirire tosubwa ate oweerezeeko ne munno link asobole okulaba emboozi ngezo. Mbaagaliza byemunjagaliza banywanyi for God and my country. Beyond the newsroom, where untold story is revealed.